ebifaananyi bye mulaba awo Daudi Mugema ng'aggyibwa mu loogi we yafiiridde akatambi mukalabye nga bamuggyayo bamenye bumenyi luggi nfuna bulungi uyu omusajja nga yafudde dda kati mukyo yafiiridde ku mulimu kubanga munnange we tutuukidde olwaleero abayimbi okugenda eggulu nagwo gwafuuka muki mulimu kubanga si buli agendayo nti alaba jjeno kati olina okukola ennyo okumukola ki okumulaba era kigambibwa nti abamu bamalayo n'emyezi egiwera 3 nga bonna omulamwa gwe baliko gwa kunoonya ani jeno sali musale taata wa industry ataaka ssente omuyimbi ne yeeyagalamu kaawo nfuna bulungi naye tugenda okulaba nga ate yeeyagaddemu aweera atemye empende endala eddayo amukole ki amulabe n'ogamba owaayi onaaba mulungi omu naye katuzzeeyo ku mulwadde oba omugenzi yafunayo mbu akasente akasooka wali mu kugenda ettake mu kujjanjabibwa kati nga ndowooza akyalina okufunayo era akalala akamubeezaawo onfuna bulungi kakati nsaba tusooke tufune ku ssimu eyasosotuwa obubaka ku ki ekyabaddewo nga Daudi Mugema afiira mu loogi eggulu. Awo Divorce Matovu ng'ayogerako ne mwana muwala eggulu yabadde agaba information oba abamu ku basososaasanya amawulire ag'okufa kwa Daudi Mugema. Kakati njagala okusaasira maama wange omukyala mulongo Babirye Sarah bane njagala okusaasirako mu ngeri ey'enjawulo ku kufa kwa Daudi Mugema banaye okuleka nga obadde togoberera omukyala mulongo Babirye Sarah ono alina abayimbi ye batwalanga ab'enkizo mu bulamu bwe naye nga bwe tudda mu nsi ene ya music eri bapromota abagaba emirimu eri abayimbi bano nga bo babalabanga abaavaako azin nga tebali ku chat tebabawa mirimu kati yo omukyala mulongo Babirye Sarah yagamba nti nze yonna gyendaga nga nyina emisomo gyange nja kubeera ne Daudi Mugema nja kubeera n'abayimbi nga John Hiru Kyobe nja kubeera n'abayimbi nga Dickson Kasasa ye Dickson Kasasa wemba serabidde Kasasa erinnya ly'eddala yaani Dickson abeera n'abayimbi be bano bonna bamuzira owa Orion mulongo Babirye Sarah abeera nabo ku bivulu bye era babigoberera mumanya abayimbi ba mulongo Babirye Sarah ye baalabamwe ensa abayimbi bano woddayo batunya buli omu alinayo oluyimba nga lwanjawulo nga lw'amaanyi ng'emyaka gyonna lulibeerawo kati ng'oluyimba lwa Daudi Mugema ono Katonda w'abanaku w'oluwuliriza lwakuba munnaayo omunaku teweyagaliranga mu bunaku okolanga nnyo n'obuvaamu omanyi waliyo ennyimba nga lusobola okukugumiza mu mbeera bannange omwana yatuyimbira akayimba nga wookakuba owulira eddembe lyo nedda tokoma kukawulira n'ofuna eddembe maakyazi kalina obubaka obusobola okukola ki okukakkanya n'obaako kyeweekolera so olunaku lwabadde lwa sande eno gye tuvuddemu wano wiikendi eno ewedde awo Daudi Mugema nga alina omulongo Babirye Sarah ku musomo gwe basembyeyo okulabikirako era awo yafukamidde ku maviivi n'asaba mulongo Babirye Sarah n'amwebaza mu lujjudde lw'abantu yagambye nsaba munzikirize nfukamire neebaza omukyalo ono mulongo Babirye Sarah ababeereddewo ng'abayimbi abo wemba bamenyedde ekitegeeza famire ya Daudi Mugema ebadde efuna ekyokulya nga mulongo Babirye Sarah ayinamu omukono kuba balabe babadde tebabawa mirimu ye akyabawa emirimu onfuna bulungi kale ogenda tuzanyiramuko ku maloboozi agasembeyo Daudi Mugema alongside mulongo Babirye Sarah maama w'eggwanga. Byebyo ebimu ku bifaananyi by'osobola okuba ng'olaba ne bu vidiyo obulala nga wozze obulaba mu kaseera ak'essanyu nga
Daudi Mugema asanyukako n'abo abamwagala nga mubo tutunulidde omukyala mulongo Babirye Sarah. Weebale nnyo, weebalire ddala kwagala bayimbi baffe n'okwagala abantu okutwaliza ewamu. Omulimu gw'okola gwa ttendo nnyo era moment singa zino ze zisinga okutulaga omuntu ekigendera ky'abayina oba kyekyo ekinene kyabagatta ku bulamu bw'abantu. Olunaku olw'ejjo namulabyeko nga tebitambula bulungi. Namulabye mukyala mulongo Babirye Sarah nga bakamuwa amawulire yabadde ali wano ku UBC nga azze okusoma ebbaluwa. Kyokka yasangiddwa ku lunaku nga ne yamuwadde ebbaluwa yamuwadde ekitabo kiramba. Kale kwegamba ebintu birina engeri gye byesanga. Eyamuwadde ebbaluwa lwe lunaku lwe yamuwadde ekitabo kiramba. Kati ate laba n'amawulire ga Daudi Mugema we gajjidde. Kale kaseera tekabadde kangu naye nga nkusaasirako nnyo omukyala omulongo Babirye Sarah. Kati olwo lwe lumbe olwabaddeyo mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero ku National Theatre. Ntunuddewo ko nakati wakyaliwo abali mu lumbe lukyaliwo era ne sanduuko ngirabyewo. So enteekateeka zigenda kweyongerayo mu maaso kaawo naye ng'abo be bamu ku bakungubazi. Batuweeko ojja kugattirako n'alien skin awo ng'onkomyawo tubeere nga tuwunzika ekintu. Okusooka twebaza Katonda olw'obulamu bwamutuwadde okubaako naye. Ekirala twebaza Mukama olw'okusobozesa buli asobodde okujja nga tukungubagira muganda waffe Daudi Mugema. Weewaawo nti bode tennatuuka ne at least nga bannabitone tulaze obumu ne tugamba katubeerewo ku lw'okufiibwako muganda waffe Daudi Mugema. Daudi Mugema ono abadde musajja wa byewuunyo. Tawadde muyimbi nti aluddewo nnyo. Be bamu ku twandise nti bayimbi bato. Naye abadde yekkiririzaamu ate nga amanyi kyayagala. Tulumiddwa era tunyoleddwa nnyo olwa omuyimbi munnaffe, mukozi munnaffe, muganda waffe, muto waffe Daudi Mugema yatuvuddeko olunaku olw'olwaleero. Tuli wano si lwa masanyu wabula bakungubaga era kyemanyi buli amumanyi yenna n'atamumanyi amaze omumanya leero nti Mugema yafudde. Mugema yaani? Tuli wano ku National Theatre nebaza abayimbi bannamawulire abakisasanyiza abayimbi bakama baffe Ronald Mayinja abakyenyigiddemu, Sarah Kabenge Mukulabyekaawo, Samisa Kisemakula, Maama Nabukalu, Sophie, mwebale nnyo obutekerekerera. Mpozi ate n'egyempuliddeeyo Mayiti gyeri namwe tubeebaza omukulu Sale Busale. Ndabyeko Katambi wano Jingo Show nga naye ali eyo alaajanira eyo. Naye enteekateeka zikyagenda mu maaso, okukungubaga kukyagenda mu maaso, buli omu gy'ali tekigaana atuuka yajja yagenda kubanga tukyaliwo. Ekyamazima mbadde nze ku nsonga ndala okuba ne bangamba bali nze emisaaki mpiteko ku muki omugenzi simanyi fiti wafaanana nansomeramu oluyimba ne ndutegeera nekifaananyi nakindaga n'okujja wano okuvaako obugambo bwenjogera eri omugenzi mbadde ndi mu kugenda nogamba yogera ebigambo ngabomeka mubuuza njogera ekiku kyesimanyi nambuuza sikulaza ekifaananyi ekyamazima omusajja ekifaananyi kyandaza nkomesa kibadde kyakabi naye nga rest in peace our fellow musician fena lyekubo lwakuba nekengera mulembera ku lumbe bagamba balumba aleka wabe emitwe meyaye kati bembeerawo nga nziba mutwe muyaye sirwawo ndasooka nitegule mugamba bwe tugenda gawereza ku ssimu meri engeri ntinoki ndemutegedde yama respect mwana abafiirwa muze tubanywereddwako omutonzi musonyiwe byamusobako mukama amulamuze ekisa ebibibye katubitwale. Alien yabaddeyo mulumbe era ye yakyogedde lwatu omugenzi yabadde tamumanyira yamulabidde mu bifaananyi. Kati gwe omuntu se bafaanako waatyo ng'osobola okugenda mulumbe nga nafudde tomumanyi
obeera muntu waddala nnyo eri abantu. So muvubuka yagenze n'abeerawo era ebigambo bye mubiwulidde. Now nga tufa ku Daudi Mugema na bino bikulu okusookera ddala abamu bali mu mbeera nti bw'aba yabadde yawona yafudde ki? Ekyo sinza alina okukiddamu eriyo be kikwatako era amaloboozi mujja kuba mugawulira mumanye ekituufu yakoze ki? Yafudde ki? Kakati ekyokubiri yali yakoona kuwalukagga okubanga yamuloga. Byali bya vidiyo eyo gye yakola koolo, byali bya kontenti oba kati ekyo nakyo ekibuuzo kikyali awo. Naye kirungi Walukagga akyali mulamu. Funa bulungi. Ate ebyo baba byogerera tetwalaba reaction yonna. Lwakuba naye Kwalunda Mbirunga agamba lwaki omwana ono teyamwebuuzaako ng'agenda mu kukola interviews. Ate ekyo nakyo kyayongedde okugaziya ensonga. Kuba kati abamu ffe tubaye tukitwalanga content nate ludda munnange tomala gabuusabuusa statement z'abantu ezitaliiko mbu lwaki okyogedde. Kambaweemu katono ku Katonda w'omunaku katono nnyo gwayinza okuba nga ofaanana alien skin atamanyi Daudi Mugema. Awangadde ne Aluna Mubiru babadde bonna era amutegeera nnyo. Kakati mu vidiyo yennyini oyo gwe mulaba gwali naye awo ye Peter Cole Kagawa omugenzi yali aweereza ku Butebo FM radio ya Abasoga eya UBC. Musajja oyo Peter Cole bambi yabeera nnyo n'abayimbi ba bandi awo e Makindye era bali bamutegeera nnyo. Era naye was it last year the other year Peter Cole yafa ebbanga si ddene nnyo emabega wano yakafa juzi wano Kagawa. So bambi byebyo bitalo byereere. Kale ngenda kubanga nkoma wano for today. Ebisingawo katubirabe olunaku olw'enkya. Twongera okusaasira famire ya Daudi Mugema, mukyala we ne mikwano gye. Bane Katonda amumuze mirembe. Akuume nze Lujja, bigger producer Kisubi, Kashmir Nsamba ne tiimu yonna abali awo okulaba nti Bwakede etuuka ku Bannayuganda live and direct. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nangoye zo zokka gasangibwa na Mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate. Galina sitting room enteeketeeke obulungi, dining, effumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom. Waliwo wifi, CCTV kamera ziraba ebweru ne munda. Ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi. Inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako. Garden nnungi, parking nnungi, gate ya remote. Ekifo kino kyakomodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu, couple, family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba Biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola Biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya Biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Hey guys, mwena bakasitoma abanga abalungi. Tulina ebizigo ebya buli kika, oli muddugavu, oli mweru, oyagala ku brighteninga, oyina embalabe, oyina binnamakula, ebizigo byonna tubiina. Twayongeddemu ebirungo mu bedroom products azeetaaze zonna weziri mu bungi. Tulina fertility tea, tulina eddagala ery'enjawulo. Gwatwetaaze so tukubirako ku namba yaffe eno wammanga 0708763211. Little Bird School, Mixed Day and Boarding School isangibwa wano Nansana Kyebando Nsumbi. Bagamba nti gwe omuzadde akola ennyo ng'obudde olina butono bw'omwana wo mubakwase babeere nga tebamulabirira bulungi mu by'okusoma ne mu bulamu obwa bulijjo. Saate era ne bakugamba nti gwe omuzadde ali ku kyeyo osobola okuba ng'obawa omwana wo paka contract yo weggwako oba paka ekiseera kye ekyeyo we kitambulira oba paka w'okomawo
n'olaba ku mwana wo as long as obawaddeyo byonna ebyetaagisa okulaba ng'omwana wo bamutereka mu kifaananyi ekirungi. Bayina emisomo egy'enjawulo nga kwotadde ne computer lessons eri omwana okuviira ddala ku muto paka ku mwana owa P7 ate ng'era nkutegeeza nti n'abantu abakulu abasobola okuba batuuka ku ssomero lino nammwe basobola okuba basomesa computer. Essomero baliyita Little Bird School liri mixed day and boarding lisangibwa wano Nansana ng'odda ku Kyekyebando ekyalo bakiyita Nsombi. Rich Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva e UK ez'abaami n'abakyala kossa n'abaana ebiteeteeyi ebirungi bayina tops bayina pants ennungi ez'abakyala kossa n'engoye ezambalibwa munda bayina engoye z'abaami ng'amasuuti bayina t-shirts ennungi jeans ennungi engoye endalira abaami ze bambalira munda bayina diapers oba ziyite pampers okuviira ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu. Engatto z'abakyala ennungi n'engatto z'abaami byonna babina ku Rich Boutique n'ebyokwewunda eby'abaami n'abakyala. Mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga we litimbiddwa ku mulyango gwalyo oba ku ennamba z'essimu eziri wansi awo babere nga bakolera delivery. KBS TV kutusako Friends of MC Meya omuweereza waayo aweereza omuntu wa wansi okuyita ku mpewo zaayo ne ku TikTok ng'ayita mu kitongole ky'ekirwanirira eddembe eri abasajja ekya Equity for Men.